Abantu mbanguyira ndowoozo mukijje kunze nze bukyanga nkola collabo to Daddy Andre. I've seen Daddy Andre messages nga babuuza Jasmine biki ebyaliwo awo emabega me I'm safe kyemulina omanya ekisooka nti ndi safe ekyokubiri nti I may not come out to say but I mean of course amazima oluusi tegeekweka. Yeah, so respects. Paul, come and say hi to my people and explain you who you are. Babera bambuuza wano. Gwe Paul. Jankuwe dakika 2 wano wennyonnyoleko obuze ku bantu bange. Awo yimirira awo wakumala. Wennyonnyoleko. Bakulaba. Hello everyone. How are you? Who are you? Thanks for the love. Bala bambuuza. Who is that man behind? I'm her brother. Jangu wennyonnyoleko bulungi. Which brother? Naira. Oli namba ki? Jangu wennyonnyoleko bulungi. Abeno mwebale nnyo kutulaba. Naira lindako. Bala muli live. Mwebale ku supporting Lydia Jasmine. Tubaagala nnyo. Nze bampita Savio. Ndi mukulu we. Anzirako. Ero kyo kikakatiriza. Daddy Naira we gwe mulabo. Mukulu we. Daddy. Amasirabika nze ninga nze mukulu we. Lwakuba nti mwana. Daddy lwakuba karantini yatukwatira eno tetutambula. Twale mu okudda ewaffe. Nabawamba. N'atusalako kati. Nandifudde nga ndinze kawa. Tumubeezaawo mpola mpola. Beere bulungi. Babadde nga bakumbuuza niyo yali mu kasaati emabega mulaba ndisingo bannange mbeera wano mama Naira naye jangu obuze ku bantu ono ye muko oli mukoba gwe bayimbako nange simanyi owaye gwe muko gwe bayimbako obono ye muko gwe soya energy bulijjo mumumbuuza nawe ono mama Naira abatulaba mwebale kutuwagira mwebale kwagala Lydia Jasmine oyo muko bagenda okuwa enkoko enkangala kwenda bye nimba kale ekyo kabambi maaso awo nga mukama atwadde omwami waffe omutuufu abalala si batuufu mwebale tusupportinga bani abatali batuufu mwebale nnyo mwebale ddala Lydia Jasmine music aleeta tuli balwadde mu nnyumba twekebe tuli balamu ffenna tukateekao tunaabe engalo twekume nga tuli bayonjo tuwulirize bye batugamba twekume nga tuli balamu tusobole okuba nga tugenda mu maaso nga tunyumya bwe tuti bye bye banayimba mulabye nze ndi singo